Yes, oli kumandu so yabavuka abo mulembo omutebi Kyankya Kyamizanyo Ne musintambi dakika sikadenga 17 okuvaawo bannafa baklasa bajje paka saa 7 ez'omutuutu nkujjukiza Star Times ekugambye faayo okusasula ebisale sasula mu wiiki sasula mu lunaku sasula mu mwezi buterevu bagenda ku upgrading automatically ogenda kuva ku buke gyoliko odde ku buke endala jjukira Star Times erina ebintu bingi ebinyuma liigi ya Uganda kweri Fufa TV kwerera gompira gwa liigi ya Uganda Sanyuka Prime kweri era gompira gwa liigi ya Uganda juzi twabadde ne Miss Uganda mwamulabe ku Makula TV local channels zonna kweziri kale Star Times jettanire nnyo buterevu obenga ofuna ebinyuma promotion ene egenda komenda kuzo mwezi nga 3 omwezi ogwokuna eyokubanga bosasula ebisale mukadde kano bako upgrading nodda ku buke endala so nga ate mu mbeera yemu njagala kujjukizera bannaffe aba FMU nga balwamu ne Rotary Nkozi Hospital bakutuusaako sprinter ku Forest Park enaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwokuna mujja kuba mwemotoka z'empaka ez'akafuutuko n'empaka za digi tuyingirira mutwalo era jjukira nti sente zonna ezigenda okuvaamu za kuyamba okuzimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center n'olwekyo emirango bakugambye bajja kugigulawo ku budde bwa kumakya tosuwa abayimbi abaakuno bangi nnyo n'endongo egenda kukeera bukeezi ate esibenga evuga wali ku Forest Park ebuloba then namwe abagala okuvuga amaato gyegali so nga namwe abagala ziplining era mujje ate namwe abagala okula ekyennyanja era mujje nakuzo mwezi nga 23 omwezi ogwokuna ensonga zino zagudwa banafa ba FMU ne Rotary Nkozi Hospital Rotary Uganda CBS FM BBS Telefina sakono bwakabaka bwa Buganda date gimarking ya 23 omwezi ogwokuna gwe mwezi ogwogujja gwe tugendamu ekiri Bufaransa jo balangiride captain omujja balangiridde Kylian Mbappe abantu amu abasamba ku mpira ku timu ya France kibatalabye bulungi era kigambibwa nti ne Griezmann gobawadde obu assistant naye tekyamusanyusizza jukira Griezmann ayina emyaka 32 egy'obukulu yakola debi ku timu ya France mwaka gwa 2014 abakubidde emipira 117 n'abateebere golo 42 yatwala n'engatto y'abateebi mu Euro wa 2016 France gwe yategekanga ebuluzinga ku Portugal kakati naye okusinzira ku experience ye n'empereza gy'aweereza ku timu ya France teyabadde musanyufu n'ekya coach Didier Deschamps obutamulabawo kumuwa bwa captain n'abuwa omwana omuto Kylian Mbappe w'emyaka 24 Mbappe yakasamba games nkaga mukaka ku timu ya France abatebedde goal 36 yabadde top scorer mu World Cup na wedde yabadde mu gwangere katanga atebe goal 8 jukire goal 8 twatwasimba okuzira mu kikubo ky'ensi yonna ku Ronaldo dalima mu 2 era mu gwangere Korea ne Japan kakati Mbappe yazzeemu so yatutte amubandi eyo waliwo abasamba ko bekitasanyusiza ne Griezmann yennyini abamuli okumpi bagamba tekyamusanyusiza naye nga mu bigambo by'omutendesi Didier Deschamps yagambye nti yatunuulidde mukulembeza agenda kulwawo jukira n'abaddeko amazene amubandi emyaka 14 Hugo Lloris yagikwata 28 agitadde 22 gy'emyaka 14 gyagisibye kakati yatunuulidde otunula emyaka gya Griezmann giri 32 oyinza okugamba mu konti yalabika ne mu 26 ayinza obutabaawo ayinza okubanga yawumula omupiira ekitali ku Mbappe Katonda nga amuwadde obulamu 26 era ajja kuba tannaba kuweza wadde emyaka 30 so yatunuulidde mukulembeze agenda kulwawo jukira Hugo Lloris ate yaluddewo nnyo era ye musajja akyasinze okusiba mu bandi ya timu ya France emipiira emingi ennyo kuba timu y'eggwanga yagikubidde emipiira 145 naye nga ayina mu bandi yabadde na mu bandi emipiira 21 okumala emyaka 14 okuva 28 paka mwaka gwa 2022 abalala abo oyinza okwogera kaba mudiridde oyinza kwogera ku coach ono aliko kakati yaliko captain wa timu ya France Didier Deschamps ye yasiba mu bandi okumala emipiira 5 mwena naye nga ate timu y'eggwanga yagisambira emipiira 13 Platini yagisiba emipiira 50 Masodiza yagisiba emipiira 49 Zidane yagisiba emipiira gyali 26 Thierry yagisiba 21 saako ne Villa ne yagisiba 21 naye Hugo Lloris ate yalabika abasukkako naye ate mu kisanja kya Hugo Lloris era abalala kye banokolayo bagamba nti Hugo Lloris ne waberedde captain naye nga taliiwo Mbappe ne mu bakulembeze tabaddeemu era tasibyeko kwa mu bandi mu kisanja kya Hugo Lloris abagisibyeko be basaminga Blaise Matuidi Rafa Varane yawumudde ne Blaise Matuidi yawumula Philippe Mexes ne yawumula Mamadou Sakho yete bakyamuyita omutindo gwakira ddala Olivier Giroud yali yagisibyeko Preston Kimpembe ne yagisiba ne Griezmann yagisiba kati nga bagamba wakiri kwabo abagisibyeko mu kisanja kya Hugo Lloris kwe bali badde balonda ani leader wakiri Mbappe n'abeera ku bamyuka ng'ekyamazima yali badde Griezmann ne yenga coach of course yabeera n'obuyinza yagambye nti atunulidde mukulembeza agenda kulwawo nalonda Mbappe w'emyaka 24 watu nasinabinga
Griezmann w'emyaka 32 gwalowooza nti alabika asemberedde anza n'okuba biro wa 2 ikayika bwatu nabanga langirira nti ekintu akitadde kubanga ajja kuba n'emyaka nga 34 nga yakiriza ogwa 35. Mbappe kati mukadde kano ye captain wa timu ya France akyasinze obuto ku myaka 24 era musajja muganzi nnyo mu ggwanga France. Mujjukira wano nga endagaano yigwako mu timu y'abanafu aba PSG nga aliwo envuvume ezigamba nti Madrid emutwala ku bwereere. Mumanyi ebyaliwo nti byatuuka ne president okumukubira essimu okwogera naye nga ayagala azze obujja endagaano empya. Baagala bamukozese nga face ya Olympics wa 2024 agenda okubeera Bufalansa mu kibuga eky'e Paris. So yazze obujja endagaano mu timu y'abanafu aba PSG ne bamwana wa vice captain nga babujja ku musambi gwe bayita Presnel Kimpembe ne bamwana omusaala omunene ku timu ya PSG asinga okufuna omusaala omunene. Jukira omwaka gugenda okugwako nga akunganyiza milioni 7 eza nsimbi eza euros. Naye wonna omugatte mu ndagaano emyaka 3 gyasaaningibwako 2025 alina okunganyiza mu salary ya milioni 216 mu nsimbi eza euros. Then a week akwata omusaala gwa milioni 1.34 rather milioni 1.38 mu nsimbi eza euros. So asinga Messi asinga Mbappe okufuna omusaala rather asinga Neymar okufuna omusaala omunene. Game zagenda okusoka okusiba mu bandi ya timu ya France emwejja kubayo nga 25 kwe kwa lunaku olw'omukaaga ku Saturday bajja kusamba eggwanga Holland mu Euro qualifiers, then ate bamale basamba eggwanga Ireland era mu qualifiers mu international break eno gye tulimu. Bulugenda kati mu timu y'abanafu aba Everton Alex Iwobi myaka 26 musajja mu Nigeria bamugula mu timu y'abanafu aba Arsenal mu 2019. Musajja ono ajjukirwa yomu ku bavubuka abava mu academy ya timu y'abanafu aba Arsenal nejjukira Unai yamutunda ng'alaba akapisikete kamala. Season eno atandise emipira gya timu ya Everton gyonna ejja Premier League ya 28 era yakenjigira mu goolo nga 7 kubanga akoze assist 6 n'atebayo ne goolo emu. Baagala kumwongera ndagaano mpya kubanga gyalina eggwako 24 era ensonga ende okusifuzigamba ali willing okuteekako omukono. Mukadde kano timu ya Everton eri points 2 waggulu wa timu zezisulirirwa okusalwako naye nga bali confident nti safety bagirina naddala nga balina coach omujja gubeta Sean Dyche eyadda mu bigere bya Frank James Lampard gwe bakwata ku nkona juice. Ate yo Eduardo Camavinga naye onono muvuuka mu Angola naye nga kati asambira ggwanga lya France naye alina emyaka 20 mu butanyi. Season eno akubyeko ne mu namba 3 ebiseera watabadde Ferland Mendy gwe bagula mu timu ya Lyon ne David Alaba abadde yesanga nga akubye namba 3 naye ng'ekifo kye makkati lefta yakakubira timu ya Madrid empira 82 bamugula mu timu ya Stade Rennes mu ssama wa 2021 naye bw'atera enteeseganya zigenda maaso ez'okumuwa endagaano empya nga bajja kuteekamu ne buyout clause ya bukadde 874 mu nsimbi eza euros. Eyo nno emu ku zi buyout clause ezigenda okubeera ennene ennyo zetulabyeko. Jjukira timu ya Barcelona bwe yakola ekikumi mu 2017 ku Neymar baakira bante yabayamba PSG sente yazikola n'eziwaayo omusambi n'emutwala. Kaakati timu zaabwe zizzeeko okuva ku olwo zikola endagaano nga mu buyout clause nga esente ziri abunomo nga sente nnyingi nnyo nga kirabu teyinza zeevaamu nti esayininga musambi. Era bw'ogenda okulaba kati ya Eduardo Camavinga singa nabagisayininze bukadde bugenda kubeera 874 naye bw'olaba nga Griezmann ye backup yamusayininga mu 2019 baateekamu obukadde bwali 8 lwakuba nti yafulopinga omupiira gwamulemera naddayo mu timu y'abanafu aba Atletico Madrid. David Alaba yeno basayiniza ne wabeerera ba Madrid mu ndagaano bataddimu obukadde 85. Ansu Fati wa kawumbi, Pedri wa kawumbi, Pablo Gavi wa kawumbi, Rodrigo Goes ne wa kawumbi, ne Ronaldo Araujo ku Barcelona wa kawumbi, ne Ferran Torres wa kawumbi ku Barcelona, ne Benzema kawumbi sako ne Vinicius Junior ne wa kawumbi. Bebasambya abo mu buyout clauses ezigenda maaso n'okusayiningibwa ensangi zino naye nga kyava nnyo ku Neymar 2017 Barcelona bwe yamuluzinga ku timu ya PSG nga sente zitadde ku mmeeza obukadde 197 obw'ensimbi eza pound. Bakizuula nti sente entono zirabika ziyinza obutakuyamba. Bwe tugendako mu timu y'abanafu aba Arsenal yasindisa abasambi bangi mu international break ku mawanga gaabwe. Waliwo abasambi beyaweereza abagenze n'abasawo ba timu y'abanafu aba Arsenal nga Zinchenko. Jukira Zinchenko alina okusambira timu ya Ukraine ng'esamba ne Bungereza London ku Saturday oyo bamutaddeko omusawo. Then Thomas Partey ku timu ya Ghana naye wano ku lukalu lwa Africa yazze n'omusawo wa timu y'abanafu aba Arsenal bamuyita Simon Murphy nga alina okuba nga yamukwatako tebagenda kukkiriza bannagana kubeera nga bamujjanjaba. Jukira nagambyeko olunaku lwajjo season ewedde bwe waliwo buli emipiira 10 Partey yalwala era nakostinga nnyo tiimu y'abanafu aba Arsenal n'abasambi abalala. Kati bw'otunuulira bano balina amagulu aga glass nga Thomas Partey, Zinchenko,
abo nabona bagenze n'abasawo baabwe okuva mu timu y'abanafu abaseno. Timu ya Ghana ejja kusamba ne Angola enkya ate male eddingane ne Angola kunaku olw'ebbalaza. Naye oyo omusajja gwe bayita Simon Murphy wa Arsenal yajja okubanga yakola ku nsonga za pate zonna. Gamawulire agavudde mu injury ya Tomiyasu bamulongoosezza jjo evivi era season ye yaweddeko. Yalwala nga basamba ne timu ya Sporting Lisbon mu pake za Europa. Season eno atandise emipiira 13 18 avudde katebe naye nga ate 8 ku jjo gibadde gya Europa. Yalwadde season eno ebanga yaweddeko. Musajja asobola okuba namba 2 ne namba 3 asobola okugikuba naddala. Timu bwe beina inverted wingers kati nga bola Sala ensamba gya samba. Oluusa ate omusaminga Tomiyasu akola nnyo owa writing omutadde mu left full back. So Arsenal egera kumisinga nnyo mukadde nga kano. Naye mu banamba 2 basigaza Ben White mukadde kano kuba Suarez atera ne bamuloninga mu timu y'abanafu aba Fulham. Yes, Suarez bamuloninga mu timu ya Fulham. Mu nsongera endala Man United nayo ndabeko ku mawulire nga bagamba bagala okugitunda nga tetunda bagenda mu transfer window. Baglazers era basuubira record obuwumbi nga 5 bw'ensimbi za pound. Jukira mukadde kano kilabu gye bakyasiza ogula sente nyingi yabadde kilabu y'abanafu aba Chelsea. Obuwumbi bunamu obukadde 2 obw'ensimbi za pound. Todi Boles yawadde ono gayo mu Russia Roman Abramovich. Endala zoyinza okwogerako Man U mu 2.5 bagigula obukadde 8 obwa pound. AC Milan juzi mu 2.22 company gye bayita Red Bird Capital Partners yajigula akawumbi kamu n'obukadde 10. Ate Arsenal mu 2.18 Stan Kroenke yawayo obukadde 6. Ebwatu nafuna full control. Jukira Duli yalinga shareholder kakati alina full control kubanga abalina mu emigabo bonna yabagula naye nga yawayo obukadde 6. Gwali mwaka gwa 2011 brother gwali mwaka gwa 2018 Valencia mu 2014 bagigula obukadde 3.5 nga bagituguza omusajja bamuyitanga Peter Rim. So Man U singa bafuna obukadde singa Baglazers bagitunda obuwumbi 5 yejjo kubanga yekyasinze. Mbomu ku basajja abagitunulidde kuliko Sheikh we kataba muyita Jassim bin Ahmad ate kuliko ne omungereza bamuyita Sir Jim Ratcliffe. Abo nabo nabatunulidde okutwala etimu eno eya Man United. Kigambibwa muzimu ku offers ezibadde zikyazze ebadde kyasinga obunene ya buwumbi 4 mu obukadde 5 naye nga bo Baglazers bagala obuwumbi 5 ekintu bakite ate nga bazaagala obutasukka sama. Mu ligi ya Uganda olunaku lwajjo twalabye ttiimu ya Maroons nga kuba ttiimu ya Al-Wahir goals za 2-0 Abel Etrude Sako Darius Ojok nekibateeka mu kyomukaga points 25 mu games 18 gwabadde luzira so nga ate Al-Wahir ya mwenda ne points eri mu kyamwenda nga ate eyo yakasamba games 16 okwawukana ko ne ttiimu ya Maroons ine 18. Then Villa bakubye ttiimu ya Bulle gole mu 0 era game yabo yasimbiyo nga bali mu Arua kakati bagenda koma we Kampala wankulu ko bakyalize empira gyabwe ne David Wall yabatebedde mu dakika bade ya 39 ebali ku points 34 mu kifo ekyokubiri mu games 18. Buru yeddakaawo eri mu kyakusatu points 29 era mu games 18. Lero tugenda kulaba ttiimu ya Blacks Power ng'ekyaza Wakiso Giants ku ssaawa 10 ez'akawungezi mu Akibwa Stadium. Jukira Blacks Power ya Hussein Mbalangu ye ttiimu egenze emipiira 8 nga tegoba mupiira gwonna era balina ku bottom actually bakubiri okuva wansi balina points 12 zokka bakyalina okulwana okulaba nga basigala mu league. Ssaabasajja Kabaka awangaale.